Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero era tutunuulira ekyangwe ekyo. Ekyangwe ekyo mwambuuzizza nti kati tulina kunaabisa kyangwe eki, olw'ensonga tenabatereddeyo ekyangwe kye nabalaze nti ekyangwe ekyo si kirungi kinaabisa kye nasoose okuteekayo ku channel yaffe eno Kyayiti. Ne mubaamu abambuuza nti tulina kunaabisa kyangwe eki. Ekyangwe kye mulina okunaabisa kyekyo. Ekyo ekyangwe kirungi nnyo, kyangwe kya mikisa, kirungi nnyo kinaabisa. Ekyo kyekyangwe ekyaffe ky'oteekeddwa okubeera ng'onaabisa. Ekyangwe ekyo kisimbibwa busimbibwa ne kimera ne kiteekako ne kirongoosebwa ne kituuka ku ssa bwe lityo. Awo obeera osobola bulungi nnyo okutandika okubeera ng'okinaabisa. Bw'obeera onaabisa ekyangwe ekyo eky'amazima, kyangwe kirungi nnyo, kyangwe kya mikisa. Mmwe abalina abaana abadda ku masomero ng'omwana agenda ku ssomero mwagala musibirira kyangwe oba ebyangwe, beera ng'omugulira ebyangwe ebyo by'aba anaabisa, by'aba akozesa. Kijja kuba kirungi nnyo. Omwana oyo buli w'anaabisa ekyangwe ekyo eky'amazima aba anaabisizza ekyangwe eky'emikisa. Kye mbasaba muffe nnyo ku baana bammwe mubeere nga mubawa ebyangwe ebirungi. Kati ekyangwe ekyo kye mulaba ebyangwe ebyo naffe bye tukuze tunaabisa. Bazadde baffe baabitugaana biri ebyangwe bye nabalaze ebitali birungi, ne babeera nga batuwa bino ebyangwe ebirungi eby'emikisa. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga nkibalaga abakulu, abazadde, abaana, mwenna musobola okunaabisa ekyangwe ekyo olw'ensonga nti kyangwe kirungi, kyangwe kyaffe, kyangwe kya mikisa. Buli w'okinaabisa obeera ofuna emikisa. Mukitegeera? Kyekyo mufune ekyangwe ekyo kye muba mukozesa mu nsonga eyo ey'okwekuusa oba okunaaba. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nti akwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.